Mama, wati aja ntwogereze njagala kukulabirira bitambula. Nayi kakoze. Akawompo kakuba byefumba girugirika. Kanule tuulye. Tetuulye. Tujja kulya. Yante kati bino bitwagala kupanga business tubenga tubako tutuuka. Okulya kubaawo. Naye ate bagamba n'olugenda enjala terukola ki? Terudda. Kaakati mbadde wano ne planningamu engeri gye nkunnyonnyoddemu nti ebifo bikyambuze. Nenzira wano mbadde ntudde wano n'enjiyaayo. Bifo babiseera akayimba kabakufunira kabakaki kabi. Kakati nengattagattamu waliwo bizinensi eko eyinza egenda otukolera ssente. Bizinensi etya Kakooza? Ebbala y'amakubu yawali. Ngimanyi emmanga wali. Okimanyi tekuliiko baana ba buwala. Teriiko baana bawala, abasajja babeerawo nga tebalinaako baana bawala. Kati mbaddewo nengattagattamu eyo mu byalo eyo bwewate eyo wabayo abaana abakkuta amata nga bawala banyirivu ate baagala nnyo okujja e Kampala. Neŋŋamba watya bompa akasente ako neŋŋenda eyo mukyala abaana gye bali abanyirira bakkuta amata abanyirivu abeeru abazibu abalaalo nembaleeta ng'omwana ow'obuwala okumukwatako wali ku bbaala ey'amakubu yanze manager Kakooza tali kumutwala nga sisasuddwa ssente ne baba bakuwa mutwalo. Kati Kakooza kankubuuze ng'ogeza okulaba nti eyo bizinensi nayo. Eyo bizinensi twagala ssente zivaayo mangu. Bannange Kakooza omusimu bayita abawala okwetunda. Kyekyo ndeeta omuwala bamugule. Osomba abaana b'abantu obaleete nti ate obatunde. Abaana abawala ku bbaala bakola ssente ne baguba mutwalo nga buli omu. Olunaku luziba ng'okoze emitwalo egiwera 10. Bannange lwaki oluddeyo bw'otyo? Mami nakomyewo dda. Tolina bye wakomyewo dda nsobwedda nsija nendindiza wano. Mazima programs zange zonna ozisse. Nakutumye nga mmanyi ogenda kwanguwako ate tukole ekintu ekirala. Mami sikuta programu zo. Nsiŋŋanye layini mpanvu nanga nina kusimba layini. Kati nawe osimba layini. Obadde oyitawo buyisi n'ogenda ewa Dr. Ben gye nakutumye. Mami nina kutambula ku pookoda za mu ddwaliro. Kati agambye atya akkiriza. Takkiriza. Ntuuse eno ennyonnyola bulungi byonna nange. Bangambye ngende njogere naye naye nga Dr. Ben alina byaŋŋamba ate ebirala. Ngagamba biki? Nanga gwali oyagala ofune ssente naye nga simpandike mu kitabo era ekyabaviirako okwawukana. Ne bannange akasajja ako oba keeyita ki? Kati natawaanidde ekyokutuma. Nabadde manyi mu ntegeerayo n'emyaka gyo ogenda kwogera naye omukkirize tuddemu tukolagane kyokka naawe tolina kyokoze. Ndimu nnyonnyodde byonna mami. Kyokka kati wulira mbw atandise n'ebyokumpaayiriza mbu simanya nasabanga ssente ye bwe nzisaba n'enzisaba mbadde eri eddwaliro lyaffe. Mami n'ebiba lyammwe era ebintu birina kutambulira mu mitendera. Kati ndowooza owulira musimanya nasabanga ssente nga teziriiko tezisaakusiza kuwandiika mu kitabo gwe kyo nsobola okukikola. Mayinza okusinziira bwe nkumanyi okisobola okukikola. Wangi taata osobola okukikola. Naawe okkiriza byakugambye. Naawe owange okkiriza ebigambo bye bakugambye gwe toliimu kampakanira. Kakooza bannaye abantu banaakiwulira batya nga nange neenyigiddemu ebyo ebintu eby'okutunda abaana abawala nti ntaddemu ssente zange. Bannange ku myaka gino gye ndiko Kakooza. Tukiriimu nze nkiteekamu ssente nze nkiteekamu abawala nze mbaleeta. Mwana wange nze ebyo sibisobolera sibyagadde. Eyo si bizinensi Kakooza lonaye bizinensi endala. Kakati na kino kikulu omanyi bagamba nti toli mwavu omutwe gwe mwavu. Mbadde wano n'empulaninga n'enjiyayiyamu ennyumba nnene eno. Ennyumba okimanyi tusobola okugula ebintu ebikolebwa mu kujjanjaba abalwadde by'abasawo Abaganda mbugo mmindi nsaasi ndege maliba biki n'eddagala awate kati gomanye eddagala egganda. Buli kimu ne tukigula ebyo bikozesebwa mu masabo ne tuteeka mu ddiiro awo ne tukola obusawo. Obusawo? Kakooza kyogamba nti oliko empewo. Buli muntu alina empewo naye kati bino tetubiyingizamu bajjajja baddala. Just kutetenkanyizaawo ne tusonda akasente ugenda kulaba nga tuli bulungi ate abantu baagala okweraguza ab'omu Kampala muno. Nkubuulire obwo bwe bayita obufere. Gwe abantu bogenda okuŋŋaanya okubaleeta wano bajja tusiba Kakooza. Kati oyagala nkole ki? Kuba buli kyendeeta okiganye. Oyagala tuboneebone tufe bwavu.
Kakooza nga tonnaba kwecwacwana nze nabadde nnyina pulaani nafunye omudaala kati Kakooza ku mudaala okwo tuteekeko ffene tusiike muwogo kabalagala sumbuusa ne musibatayi n'ebirala ebyo tujja kusobola okufuna ssente ate buliko amagoba obwo bw'olaba niyo okusinga okuleeta ebyo by'oŋŋambye mwanange byo sibitegeera ebintu ebyo okusinziira ku kirasi yange nga nti nze ndi musajja ne bannange tojoga oweweeta mpisi kundi musajja wattu ng'okisusiza eba nawe bakasajja ako kabaaki kalina olulimi olumatiza abantu kati sebo nawe kakukirisisiza ebigambo byako mbuze ndi mubbi bwe kati wekatandika ne kakwata wano ku muzeeyi ne kalyoka kaogera naye ebigambo ne kamumatiza n'anzija mu ddwaliro kyokka nga eddwaliro eryo lyakatandika muzeeyi yali anneesiga nga buli kimu akikwasizza nze bannange ako akasajja simanyi nakumanyi sebo okkiriza nti nze nabba sente wali omuwaliriza olaye ng'akuwa ssente naye tewali mubbi ne bannange tojoga oweweeta mpisi kundi musajja wattu ng'okisusiza okirumiriza ssebo nti ndi mubbi kwegamba bw'ondaba ondabira ddala eri birikondo amukulu neza gavumenti zonna ze babba ndowooza olaba nga nze nzibba sigozibba okyogedde nti nze nzibba sigo wazibba ezo kati oyogera biki mbuno nasabanga Dr. Ben sente nati dokita ogisinza bwannyonnyodde nabe ddala nga ekintu osobola okukikola bannange musajja gwe mukama katonda akusaasire onsusseeko okisusiza kubanga ate gwe owange wandibadde tonvaamu yingira gwonywe caayi nze sigenda kunywa caayi ndi bulungi ate njala nagenda waka ani gwotegesa caayi n'otamunywa ojja kumunywa oswaga yingira mami mbadde ngenda kugambye genda onywe caayi sisaanidde kukola bintu ebyo naye nga bwoli nti omuzadde bagayira essolo omukulu waddugala lewalaba akale tujja kukola ekyo tukole ekyo lwakuba bireeta ssente ntini kino kyekibadde kisinga ekyabakazi naye tekirina buzibu kakati mbazeebazeemu ng'akasente ako watya bwe tuzizaazaamu kubanga bwe mbalamu nti 200 tusasuleko ekifo matamu bikisigiri tuyinza obutasigaza kapito watya akasente ako bw'okampa neng'endako mu bbeeti nenkazannyisaamu akasente ako leero bwe biyinza okuzibira nga nkubye ku nga giwera 300 nga ndeeta nga tugenda tusasula bifo nga Kakooza bannange bbeeti bajja kukuba no ekinkubya wali emabega ebibadde binkubya nsiba kibimba nti manjagala nze kufuna kiyoolo 5,000,000 meka naye kati bwe nkwata 200 naye nga siba ku ttiimu emu oba Arsenal oba Chelsea okimanyi nti luyinza okuziba nga nkubire 40 nga giri 4 oba 3 birijja situwagala kufuna lumu kyekitukubya olaba Kakooza kandeete ssente engeri nampija gye yagenda n'andikawo yapaaluuka kandeete ssente nzikuuye ndoleete ssente bannaye mwana kwata oyiiya 4 ku 3 bannaye Kakooza ginda bannaye yanguwa nzuuno bannaye sobola kulwayo owaayi mwana gwe ireeta akasente wabula bannaye Kakooza ate nakusigaza lwakuba nampijja yagenda naye ate nensigaza gwe oli muyiiya atofaayo nze lindako Kakooza nyinako ezange emitwalo egyo 3 zijjeeko weebale ate osigazza nnyingi osigazza nnyingi kati kangende nkolesa nedda soka oleke Kakooza tolyeku ku mmere ate kati emmere kuge tusooka kukola bizinensi emmere ngenda kulya soka olye emmere kammale okumaliriza ngenda kulya wabula bannaye omwana ono asanyuse agenda kukola sente bannaye emmere esiirira bannaye AKASATTIRO BASATTIRA